Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Jonindo kyawedde. Tata yahayo oli otya? Nakagwa. Zawamtu mgeji ngo nyugunya no kubit FM. Okay, sibu. Wasiyotia sibu. Jendi wasizotia. Oyagala kuzuula. Yes, sir. Amanyago. Banzika Nakaga. Oya kuzuula ki? Yala kuzuula boyfriend wange. Njagala kulaba banjagala. Twagala kola ntegeka yakwewa tone kati njagala soka ndabe ekituufu. Oba njagala ebirunja. Omaze naye ebbanga ki? Wasooka ne twerabako. Twali tubeera Makindi. Kale nga desinga twali yanyezeeko munne. Netwawukana ngeneze Masaka ye nasigala ye Makindi. Nga brother wange yabeera Makindi. Eti yakoma okwo. Nagamba brother wange omwana omulala wa muwasa. Ekiza wali omuntu ogwasooka yakola bulabi nakola nemwerako wejjasi bwerabi. Twali yanyiga munne. Twali yajega munne naye nga yakolabye. Nawe n'omulaba. Nange n'omulaba. Njasire bibeera awo. N'omulowooza ko bulowooza. Sakifaako. Kati wadde walisonga omwaka gumu. Ngagamba brother wange sikawenja muwasa tujje n'ewaka biki kati kaye brother wange amanyaali. Nagamba ate nnamba ya sikawe. Brother wange n'akwata ennamba n'agimuwa. Netubeera nga twogera. Ng'oli Masaka? Ndi Masaka yali Kampala kati. Nge Masaka wali okolayo ki? Masaka? Ndi wanti bankola Masaka. Okola? Kale nkola waka mu dduuka lyaffe. Mu dduuka lyammwe ly'ewaka? So kati muli ku ssimu kumwogeraganya? Tuli ku ssimu. Tomusinkanangako? Ate ate tulina kubamu kwemiitinga. Kuno bali twalaga kwemiitinga nendwalamuko. N'otasobola? Tasobola naye nga tuli mu nkola. Kwemiitinga ningamba kama ofuna n'okuzuula. Era mumiitinga nga mbanya ekituufu. Kati mbuuza bubuuza. Gwe tolina ka boyfriend konna kakusumbuye Masaka? Donimba. Tusobola kulimba. Ate ka wali oyina? Nze naye sina kuva mukwano ati ngwefunye. Togwa nku mukwano gwonna? Kiriya? Yesebo. Olina emyaka emeka? 19. Oli 19? Envuka akulaga ati ali serious ayakuwasa? Yandaga njagala ebiriyo. Nange mukulaba ningamba nange. Asooke nnoonyeeko wano ku mukulu Jingo. Nabe bw'anaabanga atagala. Muta nagala kumenya mutima gwange. Ono muvubuka? Talina mukazi, talina mwana? Tali yali azaddeyo omwana. Nebawukana ne mukyala we. Ewe omanyiye we? Ewuwe? Yabeera Kampala kati. Ali Kampala? Abeera kumpi ne brother wo? Brother we yagamba ki? Brother wange. Adwansonga kati ye buzo gwagwa kati ye kati ensonga tulina zikwasaganya n'ono. Nanti kati ni kesi bw'omwebuuza kutomwebuuzanko. Brother wange. Kumubuuza nti waye omuvubuka oyo andi obubi story ki? Yate na amunjagaliza. Naye amukwagaliza. Kale baludde nnyo babiri talina muno misenge. Mulamu. Ogaye Muzimbi? Tojijjaako? Kale se. Derek. Osibye otya eyo? Njebale. Kale. Bampita Robert. Nkubidde wano ku Excel Primary School. Ku Ntebe Road wano. Bampadde ennamba ye n'essimu. Bangambye oli Muzimbi. Okay. Kyembadde neetaaga njagala kujja kumaliriza nasale yange wano. Oli busy? Toli busy osooka ogera? Okay, anti mpuliranga atali serious sitegeera lwaki. Neso bayita Excel Primary School ne Kawuku.
Njagala kujjoje nina nasange jenjago kibina kyago gyomalirize wano. Someone yampadde namba inangamba nti oli mukozi mulungi. Naye ng'oli muzimbi oba? Oli muzimbi? Okay, fine. Ekyo kirungi. Kaakati nina ekizibu wawe omuntu adazimba wano essomero naye nankyankalanyamuko. Tojjaako simu, tojjaako makira. Secretary. Okay, yeah, nyambako mpaku details z'omuvubuka oyo. Okay. Sorry, nsonyiwa. Kakati abadazimba wano naye namwaddeko sente ate yadduse buddusi simanyi lwaki. Munidde kati wiiki namba engenda mu yakubiri. Tosobola mumanya. Tosobola mumanya. Kakati osobola okujjako eno olwaleero baleero oli busy. Era mbadde ndi busy mpozi enkyase. Ku Sunday osobola okutambula obeera wa? Obeera machine ndi nsobola okutambula. Okay. Tusobola okukola appointment y'oku Sunday? Yes, okay. Sunday after church. Jagusa service okumacha. Tusobola okumitinga by sanga 8. Yes, okay. Ekawuku, yeah. Yes, kubanga gwani amanyaga matuufu? Derek. Okay. Obeera Makindye Jomumbe. Oli inginiya oba just fundi bane tumanya ba bulijjo? Fundi atera contracting ngiri. Oh, exactly. Mentioning okwagala. So kola contract ye? Yes. Okay. Oina kaba yambi abakuyambako? Mbaina. Okay. Osiga ne langi oba just ozimba chekao? Zimba ozimba. Oina abalangi? Abalangi nabo soba kufunira obaga. Okay. Naye kanso tojja kunseera muganda wange. Sijja kuseera. Sagala kundega nkaka wano yabadde wano ye alwiza siki yankoze. By the way, before that kasina genda wala nyenge yekiri nti wano beya mu baana. Oli mwami mufumbo? Ndi mufumbo se. Oli mufumbo nina n'omukyala. Nanenze nkoya abavubuka banzijja ne batawa n'aba student bange wano. Atwatu kusoka mirimu atabakyala waje. Oli mutuufu nedda abavubuka bajja wano bakwata ne batawanya bawala bange wano ku ssomero. You know, so that's why Sagala nyo bintu ebyakiyaye wano. Mvuka kiyakoze tuteserezange wano. Just a minute. Wanji? No, mugambe muzadda ninde mukatono nzijja. I'm coming there. Kati tukwatagane ku Sunday. Ese. Waliwo mwami yampadde namba yagala agina mugamba akubireko. Akugambe yani yakuwadde namba yange akunyonyereza ani. Ese. Ekwa kira kenda oluliranga atiddetiddemu. Yagala kwayo wali omukoleddeko omulimu nagenze omukyaliyako omulimu gwe omulimu gwakola nagwagadde ya so ndowooza tujja kukwatagana. Kale kankuleke. Kale owaayi angambye nti mufumbo kituufu? Siri sure kubanga abadde awo naye alinganga abadde akyogera nga tali sure ngeri akyogeramu. Saagadde gede kubanga kasataze okubuuza nti ate ebyabakyala byabufumbo bijjirawa nenda bangayinza okubuuka. Kati gwe tandikirawo noonyereze mpolampola nga weesiba ku brother wo. Brother wo yajja okubula ekisinga ku bino ekituufu. Kale bambi beera bulungi. Tutumira abayaye bangi. Mama niyanze ane yaleta beat yebale. Ate nokwekuuma kikulu nnyo. Yakola beat. Yebale ddala. Lwaki? Anje batugenda kugwa mu mbinga zizumani. Okay, kale bila bulungi. Kale. Yakola biti yebale bannange abaana saati bagwa mu mbi. Kale mumuwulidde. Mumwa magezi ki akoze atya agende maaso oba akireke? Ono agambye atya omuntu yenna ng'abadde ayagala omulimu ayinza okwetuuma kyatali. Mbadde nsaba omukyala akole okunoonyereza ye kennyini azuule ekituufu webanye tuweereza. Nze Ddungu Robert Mbuye Rwanda Kooki bw'ati wangambye. Ono agambye naye abasajja bannange mwabaaki naye abasajja olemwa bannange ono Fiona Fifi
Mame Trevor Namasaka oyawo nye Fiona Fifi oliote munange Fiona Fifi was leaving a message. See what you leave, Fiona Fifi. No. There's nothing there. Asoka nonyezeko tatomera cause achali mwana mutonyo nze Mary wano enabingo mbendi oliotia mama olinga chibebi ngotundanga chibebi Mary profile picture yegwe oba mwana wo nze kansala Moses Kawumu omwala agende mu maaso n'omusajja we tadda horo tata wange asinse message ojisinse wacha mutata sibe baffe mbu radio simabiki gwe ko jajingo ole kuweereza oyo mukyala kyengamba alinyeko kukyaba kati naye yegendereza abayaye bangi nnyo alimo okutomera ajje wuwo oli muyaye bwe mugwanya mwebasisi bwe chapati muli abayaye omaye musisi wa chapati kati kansoke bamenyi omusisi wa chapati omuvuzi wa boda abatunda emyera ku kyalo senkota naye emyera abatembe mu benyama ababucha mwe mwamajja kulima bannange fe tabivako byokwana tabirekera mwe abasika chapati n'ababoda ababetunda emyera n'abatema ennyama ani gwe nerabiddeyo omulala awatabula mwenyi bodi tebabula mu 15 mu nsawo ate bannaffe bana abakyala tayagala nyingi kikomando nga kaweddemu owa boda tabula mu 5 nga kaweddemu ow'emyera jasa mwongeza eminweji 2 oba 3 n'agimwongeza bwongeza wasalamu ow'ennyama amuwongeza kigumba basavu aliko laini halo Mukwana amanya nze adika Suras Dinandela Sabowa yesebo omwana muwala ekyabaza mu mulenzi wabali amugamba ekituufu nti ndi mufumbo wakati mugamba akirije nti muntu w'amazima kati yakimugamba naye baba tiyakimugamba oyo wa mulimba abanyitawulira amwagala akimanyi nti mu maaso eyo obulimba bujja kuba bungi nga bukyuka omusajja kakyuka kati buunenze esigadde ndeyagikasire nkale sebo mkwano wala nkale munange amanya jati nafanyiwa nekabowa iye ekiyaga sajja agamu gakwakuzi akulimbalimba n'akugulira baasi naye asula n'enjala omwana omuwala oyo yegendereza nze mpulidde akyali muto myaka 19 amale kwetegereza fenna okufuna emirembe twamala kwetegereza naye bwopapa omukikopo nekikwatikira ku muna kituufu ddala nkale munange kyoza teyanzeege anaye abanange ababiri abo katonda yabakola onagala okuba essimu ngono waali mukikola muta bannange wakika muzukulu wakasujja alo jingo yenze kenyini abango likira layi wala sina tabu amanya nse Patrick walayi naye jingo okuwuli mwana mama oyo mwala yekume n'atali nasoka kuba yaye bambi sasa kwa yaye kibu musubuka mukaja mufumbo atene mvulaza oyo mwala ata mono ne fundo ja ye katala bono mkwano gwe kaza gama mwala kituufu mwala nyinyi ye nonyereze mpola okay tezo yanze gesebo halo jingo yenze webale kuweereza gwanga n'Obuganda ye tata ono kasule ow'ekibirizi bamunani yesebo ziko kyengambo mukyalo yagume byabasajja babikolanga obwo buzannyo era agume bugumi agende mu kintu takigendamu agende mu kintu anakiwulirireyo kati ate anajjawa atali bwati kasule omwana w'abandi nga muto ayinge mu mbeera y'okubagana tteke Program Sambagala, Beat from Ma.